Okay. Onalya n'onalya emmere ewomba mugagga bagagga abasiraamu naye nga tagendanga ku hijja menya obusiraamu kati ate leka kubeera mukodo sitakanze olaba batagala kuwaayo n'alaga abantu abanaabawangayo katonda yagaba emaali era yafundiza n'abalala batalina nabo yabakolaki yabafundiza menya obusiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga mu hadithi nti omuntu buli olukya olina okusala amagezi okulaba nga weteekerateekera omubeezi agenda okuyamba n'agenda okukuuma mu kabuli gy'olaga wano ku Paal FM y'amashika ab'enjawulo menya obusiraamu okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro wano ku rediyo yo ey'ensonga 107.9 Paal FM enkulu y'omuntu wabulijjo. Butereevu tuba tukomyewo twongera okwebaza gwe munnaffe akyagenda mu maaso kubanga ate weekuumidde ku 107 akatonyeze 9 Paal FM rediyo y'obusiraamu mu ggwanga. So njagala kubanga nkutegeeza nti ekitabo ne kkalaamu nga bulijjo wetulaze wano ate ojja kwetaaga nnyo kubanga oba oli awo n'otinga omutwe tegumala. Nyongera okwebaza saba Allah ekitiibwa akuwemu obulungi. Saawa zino zakwebaka abamu bali kuba bisikibwe badde engulu naye barakallahu fikum Allah ekitiibwa abawemu obulungi ku nsonga eyo. Tukomye ku muteeko ogusembayo gwe tusuubira okubanga insha Allah mu mabanja ga Allah tabarakahu wa ta'ala gwe muteeko gwe tujja okusembayo okwogerako oba okukoonako gwe muteeko guyitibwa al-kafaaraatu. Kafaaraatu nno zino nnyingi naye tukigasse wamu emitango singa olina omutango gwonna oba penalty zizonna pending obligations zewali olina okuba nga otuukiriza n'oba nga tewazituukiriza nga zeetaaga ensimbi ezo nazo zisobola okukeereesa emmaali okuba nga oba oli awo ekola ki ekwatibwako mu mbeera ez'enjawulo kubanga zirina okuba nga ziri cleared out okusobola okuba nga ate bwetyo tutambula n'amabanja ga Allah okubanga tugakiriyalinga kubeera nga tutaasa ggwe omufu oba tutaasa embeera yonna gy'ogenda okusinkana eyo gy'olaze newankubadde ggwe ng'omuntu nga walemwa ng'okyali kuno ku nsi. So kitegeeza tulinawo kye bayita kafaaratu. Tugambye okusookera ddala kafaaratu tugambye omutango guba gumu ate emingi bagiyita kafaaratu wa asluha as-satru wa taghtiya. Kiva mu kigambo okubikkirira okubikka n'okubikkirira kitwalinga awamu. As-satru wa taghtiya covering up okusaanikira n'okubikka twali bwotyo taghtiya yani ala shay ekintu kyonna nga bwe kikoze. Kakitegeeza nti emitango gino gikola nga gibikkirira ekyo ekiba kikoleddwa oba okusiimuulawo oba okubanga kikola kinaazibwawo bwe kityo. Taqul kafartu al-qadra idha ghattaytahu وسميت بذلك وسميت بذلك لأنها يعني تستر الخطايا. Echa agambye nti kiringa omuntu wanagamba nti kafartu alqadra aye idha ghataitahu boba nina kyembikiriddeko gunde wayi ettaka lyonna omusana gwako naye obadde olibiseeko nti ngezezaako kubikkako kyensobodde ebintu ne biggwawo bibikka hako kubikkako kyensobodde ebintu ne biggwawo bibikka hakadha yani idha ghataitahu bwobanga obiseeko. Wasumiyat bidhalika ekyakiisa bwe kityo oba ekyakiisa omutango liannaha tasturu alkhataaya wadhunuba alladhi irtakabaha bifiilihi, kwe kubeera nga gikozesebwa okubanga zinunula omuntu aba yakola ekikolwa ekiyingira mu bikolwa ebikusuula mu mitango mu kuba nti oteekeddwa okuwa omutango ekyo adha nahiyatu lughawiya ku saidi ey'amakulu g'olulimi oluwarabu nga bwe kitegeera. Amma nahiyatu istilahiya bwe tugenda ate ku saidi ey'amateeka okusinziira ku nnyinnyonnyola y'abafuqahau ey'abasajja abakenkufu bannayirimu bategeeza nti kafaratun hiya ma yukaffiru bihi al-athimu min sadaqatin aw salatin aw ghayri dhalika
في الماذا في الصيام أو القتل أو غيرها. agambye nti ekiyitibwa kafaara omutango ekiyitibwa omutango hiya ma yukaffiru bihi al-athim yoyo abaalina omusango gwa zizza nga gwetaagisa omutango ogwo nga gwe gulina okumununula min sadaqatin either nga ayita mu kusaddaaka au salatin oba kusaala sala au ghairi dhalika oba ebirala fi siyami either mu kusiiba nga mwe bivudde au alqatli oba mu kutta nga yasse au ghairiha oba ebirala byonna oba ewalala wonna omutango penalties weziyinza okuva. Aqsamu al-kafaara emiteeko gya emitango omuntu oba oliawo ayinza okufa ne giba nga gimusigadde mu bulago bwe. agamba tanqasimu al-kafaaratu ila muayyanatin wa murattabatin wa mukhayyara وما جمعت الوصفين أو وما جمعت الوصفين الترتيب ثم إذا عجز التخيير وكفارة الجمع. agambye okusegera zenjiri emitweke etaano agambye okusokera ddala kafaara oba emitango gyatemwatemwamu mu mbeera eno wammanga tulina kye tuyita kafaaratul muayyana. Kafaaratul muayyana kitegeeza omutango ogulina ekintu kyozizza nga kyekyo oteekeddwa okukola ekyo kyennyini nga kyo kiri specified kinyonnyoddwa nti bwakola kino kyalina okukola okugjawo kino nga tekikyuka bwe kityo bwe kibeera. ne tubeerawo kafaaratu murattaba kafaara omutango gw'otoola nga gutambulira mu nteekateeka mu arrangement etakyusekyuse nti for example oyinza okuba ozizza ezambi eryo lyozizza nga lirinako emitango options oba engeri gy'osobola okutanzaamu omutango ogwo oba ezambi eryo lyokoze okulijjawo nga lirina engeri ez'enjawulo naye engeri ez'enjawulo ezo nga tolina kugenda ku yakubiri ng'esooka ogirinako obusobozi, tolina kugenda ku yakusatu eyokubiri ogirinako obusobozi. Ekyo kiba kita murattaba ng'otambulira mu arrangement nga tokyuse bw'olema ekisooka genda ku kyakubiri. Kati ate netubeera kye bayita kafaaratun mukhayyara emitango nga jjo gwe weeronderawo nga options we ziri ez'enjawulo naye nga gw'olondawo gy'oyagala mahma kana al-amr naye nga togoberera tartibu si nsonga oba osobodde oba otegwa kusatu oba otegwa kubiri oba otegwa gusooka fabiha wa ni'ma. wama jamaat alwasfaini naati ne wabaawo n'omutango ogujja nga gugatta emirundi ebiri nga gugatta bya mirundi ebiri nga gugatta wakati wa mirundi ebiri yani jamaat alwasfain yani tartibu walmadha watakhyir gwina mu tartibu watakhyir gugasse okutambulira mu order ate era n'okubanga omuntu waddembe okubanga alonda ku abasobodde okubanga akutte. Then netubeera tartib thumma idha ajaza kyetogeddeko kyekiri nti singa omuntu aba alemeddwa atakhyir wa kafaratul jama olwo aba alondako waba adda ewaddako olwo aba agenze kulondako ewaddako wa kafaratul jam'i ate ne wabaawo omutango omuntu gwasobola okubanga era akola nga akoze amazambi mathalan amazambi ginza okuba akoze amazambi nga gaddinganye naye ate nga agenda kukola omutango gumu kafaratul jam' fi hadhihi nahiya mu mbeera efaanako bwe tugaba tujja okuba nga tubinnyonnyola. Tayib al-muayyana ka kafaratul ihram fi lhajj wal umra. Kati kye tugamba kafaratul muayyana kiva ebiseera ebisinga nga bw'olaba abagenda mu hijja. Example gyinza okuwa abantu abali mu hijja n'agenze bali mu mizizo gya hijja omuntu nazza omusango gwonna gw'abazizza mu hijja ne bagamba nti omusango gw'ozizza imma kallamta sha'ara nga okudda oluviiri lwonna au halakta qabla hille nga oba ogenze n'osala enviiri nga tokkirizibwa mu kaseera akakuba kusala tekannatuuka imma taghtiyatu ra'si oba okubikka ku mutwe nga tetubadde tokkirizibwa au labsul makhit oba omuntu okwambala ebitunge nga bwe babinnyonnyola nkakasanga Sheikh Yahya ne muganda wange Husaini muwonge batera okuba nga babinnyonnyola abantu bonna be bagenda nabo mu hijja ng'era singa osangibwa ng'ekyo kikoze imma hiraqi ddami either kubanga olina kusala
kuyiwa musaayi mbuzi oba nte oba ngamiya oba okubanga osiiba okusinziira nga bwe kiba kizze kinnyonnyoddwa. Kitegeeza kikwatagana ku ibada bbiri, either nga omutango ogwo gwolina okutanzibwa nagwo wagujjemu hijja oba mu umra. Namba 2 at-tartib al-murattaba, emitango egizze nga gizze gigoberegana. Agambye nti thalatha kafarati kafaratu dhihar ka kafarati dhihar, gyemitango egizze nga giri esatu nga bolaba omutango ogw'omuntu akedde enkya n'ayita maama we mukyala we, oba n'ayita mukyala we maama we. Ng'omuntu akedde enkya n'akakasiza ddala nti mukyala we afaanaganira ddala maama we. Kafaratu al-qatli al-khata ne kafaratu al-qatli al-khata, n'omuntu asse mu butanwa n'omutango ogwo nagwo bwe gutyo nagwo gutunulira. Wa kafaratu man aftara fi qada'i shahri Ramadan, n'omuntu yenna abeera asiibulukuse mu kaseera ng'ate abadde ku kibonerezo eky'okubanga aliwa omwezi gwa Ramadani, ng'okubanga yeegatta ne mukyala we nahara Ramadan, fa kafaratuhu yani siyamu shahrayn mutatabi'ain, ateekeddwa okusiiba myezi ebiri gya muddiringano wakati athna asiyam, bw'abadde ng'asiiba fa aftara yawman qabla intihai al-mudda, najja asiibulukuka duna udhur, ng'ebbanga terinaggwako ate nga tewali nsonga lwaki asiibulukuka. Singa ekyo kisangibwawo mu mbeera efaanako bw'etyo, ekisiibo byonna byasiibye niba babadde ku 59 amaleyo 6 myezi egy'ebiri n'ali olw'enkaaga zonna emabega kuba kufu, alina kuddamu buto n'abeera nga bw'ati asiiba. Ekyo batunyonnyola ku muntu aba atanziddwa okuba ng'asiiba omwezi gwa Ramadhan. Kati era nno sigala bbanja, era bw'oba tosiibye munnange ly'ebbanja erikugoberera erigenda okubonyaabonya wansi w'ettaka oba mu lubuto lw'ettaka, mu lubuto lw'ensi. Omuteeko omulala gwe tugambye al-mukhayyara, omuntu okuba ng'aweereddwa eddembe okulondako nga bw'akoze eki, nga bw'aba yagadde nga tewaliwo tartiibu. Omuno mwe muli kafaratu man aftara fi shahri Ramadan wa khallafa an-nadhra wa khalfi an-nadhr, n'agamba nti omuntu yenna abeera asiibulukuse mu mwezi ogwa Ramadani, bw'abeera ng'omuntu asiibuse mu mwezi ogwa Ramadan, bw'atyo y'omu ku bantu abaawa emitango gyabwe nga jjo gyakulondako nga bw'aba akoze eki, bw'aba asobodde. Wa fi ba'd al-aqsam as-sayd al-muhrim, n'egimu ku miteeko gy'aba baba bayizze mu kiseera eky'emizizo, ate nga gwe naawe kennyini ayigga oli omu ku bantu abali mu mizizo ng'abantu abali mu hijja, kubanga okuva edda era abantu bayigganga. So kutuusa Allah bwe yassa amateeka agafuga abantu abali mu hijja. Omuteeko oguddirira ogusembayo, wama jama'ati tartib fa idha ajaza fattaqyir fahiya kafaratu hanath al-yamin. Omuteeko guno singa omuntu guno gwe bagambye ogugatta wakati wa tartibu owokuliraanyisa, nga singa omuntu aba alemeddwa fattakhiyir waddembe okubanga ate alondako, fahiya kafaratu hanath al-yamin, ng'omuntu aba akedde enkya n'aba nga yalayidde, okulayira okwo kwalayidde ate n'amala n'akusazaamu n'atakuyimirirako. Olwo nno kitegeeza obanga yalayidde nga yalabidde mu bulimba, either okubanga yalayidde mu bulimba oba okulayira n'asazaamu okulayira okwo, kiba kitegeeza nga tayimiridde ku nsonga eyo. Kitegeeza nti okusazaamu okwo kw'okulayira okwo kyatteeka olina omutango gw'oteekedda okubeera ng'ate oguwa, olwo ebbanja liryoke likole ki, liryoke liveewo. Omuteeko ogusembayo wa kafaratul jam'i, ogugatta ka kafaratu man aftara shahr Ramadan ala muhrimin laysa muhrimin ala muharramin, wa kafaratu man qatala mu'minan amdan wa dhulman. So omuteeko guno ogusembayo gwe gamba nti omuntu aba yani jamaa baina hadhihi, omuntu example asiibulukuse ala muharramin fi shahr Ramadan,
asiibulukikidde ku kintu ekiri haram ekitakkirizibwa muntu kubanga akisiibulukukirako mu mwezi ogw'omutukuvu gwa Ramadan n'abeera nga ate oluvannyuma lw'okusiibulukuka ate oba oli awo ayinza okubanga era y'omu wa kafaratu man qatala mu'minan amdan wa dhulman either ezambi lyakoze lizingiramu amazambi amalala akoze ezambi limu naye nga terimu amazambi amaki amalala. So kafaratu man qatala mu'minan omuntu asse ate gwasse mukkiriza ekyo kimu amdan n'amutta nga ate agenderedde wa dhulman ate n'amutta nga amuttidde ku butali butuufu oba ku bulyazaamaanya. Bino byonna bikuŋŋaanye mu mbeera efaanako bwetu. Kkiriza tetujja kusukka ku nnyinnyonnyola yonnaku olwaleero kafaara tujja kwongera tuzirambulule nga tugenda tutunuliremu kwemu. Leero ebadde introduction ku kafaara oba ku mitango egirina okuweebwa singa omuntu aba azizza omusango mu kaseera ako. Kitegeeza nti bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi gino emitango girina okuba nga gikiriyalingibwa egyetaaga ssente ne gikiriyalingibwa egyetaaga okusiiba abaana bo bw'oba ng'obalina oba baganda bo oba mikwano gyo abakwagala ennyo ne basobola okuyambako ku nsonga eyo. Kale tujja kufunayo ku simu insha Allah oba oli awo abali eyo tuyinza okufunayo ku masimu gammwe okwongera okutangalamuuko insha Allah weetaaga okutangaaza n'ebyo tutakoonyeeko insha Allah tujja bikoonako ate omulundi ogujja. Enamba zaffe kujja okuyita ojja kuyita ku 075 9 10 79 00 oba naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebala okuwuliriza amanya n'eddoboozi n'osingi. Amina ya rabbi. Masha Allah. Barakallahu fikum. Nsewa. Nsewa. Nemweyama. Na. Nsewa. Nobula. Nsewa. Ate n'otadda kwanjula. Guba munene. Olina kudda eri eyo gye beewoma ne bakusonyiwa bo bennyini. Ye edda n'obaga bannange nti byannema naye mbasaba munsonyiwe. Essebo. Amina ya rabbi. Naam, yongera oyite ku namba ku 07903 6 eyo y'oba oyitako. Naam. Naam sebo. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange bwentyo sebo amanya n'eddoboozi. Atambula n'amajjanzi ga Sebo. Esebo. Masha Allah, masha Allah, barakallahu fikum. Mwebala okuwuliriza sebo. Masha Allah. Saba Allah abongere okubitegeera ya rabbi. Amin, amin, amin ya rabbi. Amin. Amin ya amin, amin ya rabbi. Allah tuwe mubaraka mbuwangazi bana. Amin ya rabbi, amin. Allahumma taqabbal ya rabbi. Bwekibanga kyekisinga obulungi tusaba Allah ekitiibwa akituwe. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyalinawo kadde dakiika nga ziizo. Dakiika emu twagala mukubye omukwa insha Allah simu emu ate tuggalewo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okuwuliza sebo. Masha Allah.
kumakyanga nsuze ekiro nga kinkeddeko negase ne mukyala wange olunaku okay kale inshallah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe nigwasembera kubanga ate oli off topic kale ko kataganyemu katono kubanga ayagadde okumanya asigala banji wekisibe ekyo oba nedda. Kale tugamba nti bwe kibanga okakasita ddala mukyala wo tewegase naye misana obudde obukukya kwabo ziba ssaawa 10 mu kitundu babukeerere ddala emmambya ddala eba esalidde naye ku ssaawa 10 mu dakiika 4 nkakasita ddala ne woba wakusiiba dda akwawo wennyini wakoma. Singa obeera wakomye nsonga zo nga mwazimaliriza ku ssaawa 10:40 tewali buzibu ne bwoba obukeeseza nga obadde tonnanaaba oli wa ddembe okubanga onaaba emisana awo kubanga kyatuukako ne ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti yabukeesa. Mama waffe Aisha radhiyallahu ta'ala anha alipotinga nti olunaku lumu nabbi sallama obudde bwamukeerako nga wahuwa mujnib ate wahuwa saim faghasala wastamarra bisiyamihi kama qalat yanaaba n'agenda mu maaso naki na kusiiba kwe. Kiriza malirize sebo n'akantu kano kokka dakiika emu yokka nga ntegeeza abo bonna abatuwuliriza naddala abasomesa kano mbadde sinza kebeera nga njagala nkabategeeze abasomesa abanoonya emirimu nammwe abamasomero abanoonya abasomesa mbakubiriza nti insha Allah ennamba y'essimu ngenda gibawa. Abasomesa abanoonya bwe musomesa waliwo amasomero ageetaaga abasomesa ate n'amasomero ageetaaga abasomesa we bali bagamba nti insha Allah mujja kuyita ku namba zino wammanga oba ku WhatsApp ajja kuyita ku namba nga 0772 eya MTN 0772 0772 86 16 87 ojja kuyitako oba ku WhatsApp osobola okufuna notifications ezo. Ate era oyinza okuyita ku 0703 0703 33 7 9 ezo namba bonna boziseeko ojja kumanya ebisingawo bi'aunillahi wa bi'idhnihi. Tugamba tukwakanire wano tusobere nga tubenga tutukiriza services eri society insha Allah. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya asigadde Omar Sulaiman Kasule tusinkane olukubiro lujja insha Allah.